Ngambira neba nti bawa amakulu atakyuka. Ngambira n'omulala nti bawa amakulu atakyuka. I told people that when elections are done, Pastor Bujinga agenda kuddayo ewa mukazi we. Unless you have selective memory. Can you people, can a person who was in class that day say me teacher? Can a person who was in class that day say me teacher? No. Said, akalulu kanonga kawegi. Pastor Bujinga ajja kuddingana ne Madam Wetted. I said it. Setani tumunyiza katwawulira tukabya. N'anoonya ekyokukola nga takiraba. Abazadde n'abaana beeyiwa ku Kanani bayitirivu. Abaana bazzeeyo mu masomero. Abantu kaakatira bakanani yenna ajjudde. Buli kye tukola kiraba omukisa. Obutebe twabusonda mu sekendi. Kati tulina n'entuumo y'obutebe efikkawo. Oluvannyuma lw'ebyo byonna Mukama byakoze. Setaani naye n'anoonyayo mu bukyana akola. N'atambula ng'atambuza ebintu ebitaliiko mutwe n'amagulu. Ebitali ng'agamba mu bugingo manyanga yalesewo makula amanyali luddawa. Naye naawe owulira n'erinnya makula oleka amakula odde kuki. Owulira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Owulira n'erinnya Bugingo yalesewo makula kati bambi waliwo omusajja ovunaanyizibwa bankubiddeko w'ekitiibwa mu ggwanga nno n'omukyalo omu bankubiddeko nga bali ku high profile ne baŋŋamba tangaaza tumanyi tekiri bwe kityo naye bitambula mbu ku sipiidi nnene nze mbeera mu njiri sibiraba na biraba mbu bitambula ku sipiidi nnene bakoze AI banoonyezaayo obufaananyi bwange manyanga babukozesa bagattako biki simanyi bye bagattako naye bano abankubidde bana nti olina omumwa ate okuva edda omumwa gwo gukuyamba yogera abantu bategeere amazima so ntegeeza ensi yonna nti siri mugwagwa. Bayibuli egamba mu kitabo kya Peetero essuula 2 olunyiriri lwa 22 2 Peter chapter 2 verse 22 togyerabiranga obulamu bwo bwonna. 2 Peter chapter 2 verse 22 so it's 2 ogitegedde egamba bweti kyabagwanira ng'olugero lw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaaziddwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi. Nze ndi mwana wa Katonda sirimbwa ate sirimbizi sinaazibwa nezira mu tosi ate sirimbwa sirya bye nasesema. Njagala olwaleero ekyo kitegeere kikuggweeremu tegeeza n'omulala tambuza akatambi kano obagambe Bugingo is a man of integrity, a man who makes a decision. Tuyinza okuba mu nsi tuli batono nnyo abasalawo ne batadde amabega naye ndi omu ku abo so nga sirina bingi byenyongedde ekiralifayinga buli kyolaba ku social media nga sinze nkyogedde so n'omulembe guno muzibu bamanyi okukozesa AI naye kati nze njogera ndi mu church era mu church mulimu abantu bali mwanika emikono waggulu mubabubireko abantu eyo enamba yammwe yeeruma Setaani kati tusabira mirimu giddemu gigolokoke ne Setaani naye agolokozeza egigye bakolimirwe bulijjo abatulumba nga tetubalumbye ne batwogerera ebitakwatagana ne babitambuza ku social media. Katonda abasasule mu ssera abawe ekikatiddwa ekisuukundiddwa ekyomuyiika wonna bwe bali essaala ngisabidde mu kisiibo mu linnya lya Mukama Yesu. Naye ate era nsabira n'abo bonna abatwala akadde n'akaseera okutegeeza byakkiriza eby'ekigwanga bye banjogerako n'abagamba nedda Bugingo tasobola kudda nnyuma, Bugingo tasobola kusiriwala, Bugingo agenda mu maaso tumumanyi ye muntu omu gwe tumanyi karakita ye ng'obeereeyo n'okozesa either data wo n'okozesa airtime wo n'okozesa obudde bwo n'okozesa omumwa gwo n'owolereza omusajja wa Katonda. Nsaba Katonda nawe akumpera omukisa akikubalire akuddiza ekikatiddwa ekisuukundiddwa ekyomuyiika. Nga mmaliriza ngambira neba nti bawa amakulu atakyuka. Ngambira n'omulala nti bawa amakulu atakyuka. Ngambira n'omulala nti oleka amakulu ogende kuki.
Oh, somebody shout hallelujah.